abakateze 89 katoneze ina na basafama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twongera okwebaza omutonzi olwa obulamu bwatuwaire n'okusobozesa okuba nga tukali balamu banaifa abaisiramu mwasize mutya ye olwaleero degeze na ku 19 bukyanga twina mekisibo kyaife eky'omwezi omutukuvu ogwa Ramadan oba bukyanga twina mukuwayani mukwano gw'abangi omwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Kitegeeza ki makulu ki agali eyo nerala iwe oba kiki kyofuniemu nenda okutegeeza nti kati kanona akaira ko kwongera okubanga twetereza ebikali kutambula bukalamu tusobola okubiterekeza mu kaire kano akasigaire yo walwana watukuza wanini ntizaino okubana nti tugira kubibono abaseka byebatukobera oba byebatuidusa oba byebatusomesa twasobola okubanga tukola bulungi nga tutukana n'ekyo omutonzi kyayenda idhikira nti nibona agagana lotya era osigala ng'oli kitonde kya Allah subhanahu wa ta'ala nali n'obulamu bwo nabugemereire nasobola okola buli kyayenda ayo olw'okubanga nti musaasizi amala yakulingako niwo obanga tomubonawo okusala tosala oba tosaba byona byokola tibyabwa Katonda ayenga yokuba timenga tibikola ayenga esente ninaddo nga nsobola okulya nanwa era nsobola okola nti lwakuba nti musaasizi ekikulu byona musaasizi akulingirira ati yakuba ati kale bonono ayi yakusasira yakantomanesera kiddatu kasobola okwekuba mu kifuba asobola okutegeera kale mbakoba nti bana lwetubananga bana ife nga batuviire ku maiso tegeera butegeere nti wena kyebafuuse wena kyojja okufuuka gye bwiddaku kati awo olina kubanga weetereza bwabwetereze otabangaawo eri engombo seka ali abantu abakulumbe yakuba nani avire mu bulamu obwensi yakuba ati kanje ndiye mamba kanje ndiye kukabamba dozi gano tulina munaife omusado yabaire muzani wakatemba era yakola ku radio nga bamweta Idi Sesanga ayengeri natera kwesali ya dikula diku nga ali bamutegeera abaira valanga agagoye aganani gayinga asasa abantu yasoloza abantu yasanusa abantu kuti sawe no takaliwo Allah yafirano main hospital vanola akabendeke bafuna enamayingo emotoka yalemerera okusiba yengira paka mu madi wali kukibona obulamu bwe bwabanga butubugire butisano takaliwo abali banumirwa okusesa kwa diku butisano timuka kufuna kubanga takaliwo wali kukibona ensesaye yali engeri mu n'ebyokwega ng'ali n'engeri gy'abuulirira n'abafumbo bwe tuteekebwa okubanga twebisa wali kukibona aye eyo tina ensonga etulese yakwongera kubanga nga twongera okubuulirira abantu baife olwaleero lunaku lwa juma kyamuwendo ino lwakutaano ate bw'otoola ku juma eno tusigaizayo juma ndala yonka me olwoni tusibulukuke omugeni waife akyaluke mukwano gwaife ayidwire ebirungi bya Allah sekalamusa kubatuuliriza abatuuliriza alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bane mwe nabawuliriza eddoboozi ino oli omukutu gwa NBS banne mukola kyamaanyi amanya n'eddoboozi Sheikh Shuaib Sulaiman Subuga mukwano gwa mu ebiseera byonna era nange ngabe munjagala nange mbagala nnyo amina esibo kati mukadde kano tukozesa akadde akatono kano ketulina otukobere kiki kye tuteekebwa okuba nga otwidukizeeku mpozi bannange tulina nnyo kipya kyetujjukanya mu ddiini n'obusiraamu nedda ku mbeera ey'okusiiba naye kakati essaawa zino tuli ku countdown waliwo letayinza gamba nti twakasiiba mmeka abate yasoma bulungi tubuzaayo mmeka kitegeeza nti yali asoma eri yabitegeera tubuzaayo ki mmeka naye mu kubaleeza ezibulayo ate naye tetubala nnaku naye naawe weeraliikirire kuba nezo zikendedde sega tulina kutambula tuzibala nti zigadde kumalamu banamaanyi n'abagwamu tebalina kyakukola kuba tutunuulidde zino ate zo zeerabidde
tubala ziri naye ne twerabira ezaffe ezo zisigadde enamba gy'omanyi siwe kiri bwe kiri naye ate enkyo oyinza obutabaawo nga gwerabira okubala ekyo kituufu ekyo kyo kituufu kati tweraliikirire nnyo Katonda bwe waleeta akakisa nga kano tukakozese tukakole ki tukakozese obutakagayaalirira tulaba omwezi guno gwa Ramadhaani Allah bwe yaguteekateekamu ebintu ebirungi bingi kati mu kaseera kano ebisomesebwa mu Ramadhaani byo bikendedde tetukyeteekateeka mu tweteekera tuli kakola ki kasembayo era akasembayo tebisobola kusukka bibiri wangi oli watasomesa kwa itikaafu akusomesa ku Lailatul Qadr tasobola kusukka tasobola kusomesa mbu tweteeketeeke engeri y'okusibamu ate saawa zino itikaafu era itikaafu kitegeeza ki itikaafu owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yayagala tuganyulwe mu kusiiba kwaffe yateekera mu ddiini eno mwezi ogwa Ramadhaani ekiyitibwa itikaafu nga kitegeeza okutuulirira Katonda tubadde mu nnaku 2 osobola okugayaala n'okola byokola byoyagala naye nga bya ddiini naye nga olw'ekinyusi ekiri mu Ramadhaani Allah agamba nti ennaku zino 10 ezisembayo genda omutuulirire ofune kyoyagala mulage nti omwetaaga abantu batuulirira abagagga omugaga oyo oba olina kyomwagalako mutuulirire tomuva ku luki wagamba saawa nye jangu wano okutuukayo 2 otuukayo 2 nene muvaawo ku 12 oba mumativu nti ono bwe mutuulirira mufunako kyenkola ki kyoyagala kati Allah subhanahu wa ta'ala yateeka mu ddiini eno kiyitibwa ki itikaafu tusobole okuganyulwa kwatagala Ramadhaani yakuganyulwa ngera itikaafu mu lulimi kitegeeza habsu nafsi alayhi okusibira omwoyo gwo n'ogusibira oba ogusibidde okusiba omwoyo gwo n'ogusibira ku kintu kitegeeza ng'obanga ali mu kkomera kati itikaafu kweteeka mu kkomera itikaafu kweteeka mu ki mu kkomera nga teri akututeyo lwampaka naye ogenzeyo kyeyagalire ng'olina byobala esooka obala enkomerero ate n'obala n'ebyedduniya osibye nafsi yo n'ovira abantu bo n'ovira bizinensi yo neweeyawula n'ogenda n'oyogera ne Katonda wo okumala ennaku 10 misana na kiro era abatukulembera abalongo wekitibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ya mama Aisha radhiyallahu anha agamba anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah Ramadhani ze yasiba wekitibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zali Ramadhani mwenda embasira bidde tewali itikaafu yamuyitako nga Ramadhaani buli lwatuuka ennaku 10 aveeri abantu be n'agenda n'abeera mu muzikiti n'ayogera ne Allah we alafu ab'omulembe guno tubisomesa busomesa golaba nti ayina eddiini emumenya olaba wallahi ayinza okuba takola nkawo itikaafu wadde n'emu ninga naye ayagala Allah amusiime ayagala Ramadhaani n'agiganyulwemu ebibala ebyokufuna takwa n'okufunamu ebitugasa mu kikuba tuba tusaba rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana kwa tugenda mu itikaafu tusaba nkomerero nnungi yokka wabula n'obulamu buno tubwaga tubeeremu buki bulungi kakati n'olwekyo era Allah subhanahu wa ta'ala yakyogerako ekigambo ekyo itikaafu mu Qur'ani mu ekiri yaga antahira baitiya lit-ta'ifina wal-aakifina batukuze nyumba yange aba bagyetooloola ate era bagituulireko babeerewo kyobola bakaba teggwako bantu kituufu hijja bwejja ne babeere mu buyitirivu ate bweggwa ate wumula abantu babeera ku kaaba nga bali awo bayina ebigendererwa ne Allah waabwe kubanga buli anaagenda yajja kuba wa mirembe atulire Allah amusabe emirembe kati mu Ramadhaani muno
tulirira Allah omusabe emirembe tulirira Allah ofune golozo ziri awo kituufu ekirala temunaku zino 10 owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwabeera nti aturisiza ku mwekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuzikolebwe siwe kiri kitegeeza nti kwali kutwagaliza kufuna birungi so si kibonerezo kutwagaliza birungi ate tebakuwaliriza etikafu tebakuwaliriza gituula wabula ekibalo kyo kiri kitya kuba ino dunia Allah yagireeta ekimu yakiteeka ku mmeeza ekyo kituufu naga kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba mwenna mujja kuyingira ejjana okujjako anaagaana ate mwenna musobola okubeera obulungi okujjako era anaakolaki anaagaana okubeera obulungi kyekiriwa Allah yagaa nti yenna anaakola emirimu emirungi man amila salihan yenna akola emirimu emirungi min dhakarin au untha musajja oba muki mukazi oba mukyala n'abakyala emirimu gye tukola emirungi nabo Allah agibaagalako naye abakyala bamanyi bo tebakola ddiini bagaffe tetulina ddiini era eddiini gyakola ya musajja amusiime nedda tuga eddiini tukola ya Allah eddiini y'omukyala etambulira ku musajja era byonna byakola musajja waayongera okumwagala oba oli awo n'obutamugattako kuba bakyagala ekyo kibasinga okwagala omugamba kwambala kikaaya nga tomugatteko akyambala siwe kiri kakati akola omulimu omulungi musajja oba mukyala nalongoosa nga tagatta Katonda Allah yatusuubiza n'agamba falanuhyiyannahu hayatan tayyiba Allah agenda tuwangaliza mbulamu obulungi akola emirimu emirungi nga tagatta ku Katonda n'atambulira mu ambuleera ya Allah amulagire Allah amugaane Allah amuwadde assurance nti agenda kuwangalira mbulamu obweyagaza wano ku dunia aye tagenda akoma wano wala najiziyannahum bi ahsani ma amilu ate kunaku lw'enkomerero wano amuwadde ebiwero kunaku lw'enkomerero bino bibeera biwero ate bino biwero ate bi ahsani agenda musasula ekisingira ddala abiringa ku dunia alinga atabeerako ate oyo bw'asasula mu ngeri ey'enjawulo oli Allah tumute era ye okugaba kwe kwakola ki kwayitawo kati itikafu eno kuba kugula miryango gya birungi byo bw'osalawo okutuula nnaku 10 ng'otuuliridde tero kyete kyogerako enkoko okutuulira amagi gaayo tolowooza nti gagyokya gaba gagyokya ate nga n'okulya erya katono naye neyeewaayo esobole okufuna abaana ate ng'ekiseera kituuka n'etafuluma n'etava na ku majja nga banaatera okwalula kakati yeno itikaafu nti olw'okuba nti omugenyi agenda n'ebirungi bye okufuna ebirungi mu ye kutuula olwo ogenda kuba oli safe side ekisooka ofunye ekiro kiri oba oli bulungi kana bwekityo ekitutegedde nti abantu okufuna ebirungi batwera tuki kadiri tebasobola kwenkanankana abatudde n'abatatudde itikaafu tebasobola kubanga omusajja waleero ng'ayingira itikaafu si yaleero ndesi yakulabirako ng'ali mu muzikiti asoma Quran aleta adhikar asaba gwenaawe ali ku mulimu 5 agenda mu mbeera ezo bwe zityo kiraba tebasobola kwenkana oli ayogera ne Allah gweyogera na dunia kituufu wa Allah bakusinga awe yakusinze dda era omuntu ennaku zaatuula mu muzikiti eze 10 gwe ne woba okoze obukadde 10 oba 2 teekawo sente zonna yaba akusinze era golabanga afiiriddwa naye ng'aba takoze eki aba takoze roosi kana bwekityo obulombolombo shuruutu al-i'tikaaf obulombolombo obukulembera olyo kokola itikaafu biki ebikulembera awo ekisookera ddala akola itikaafu alina okubeera nga musiraamu atagatta Katonda akolwa ki nkataddeko akagamba ako katangazemu alina kuba musiraamu atagatta Katonda ako nkalemerako asobola okuba omusiraamu nfe mu ndaba ye ninga ewa Katonda si musiraamu nga nyambala entalabuzi
n'okusala ng'asala ng'anyumyenyo n'entalabuusi eno entalabuusi eyo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ebyambalo byammwe si enkulu si ekikulu n'enfaanana yammwe si ekikulu naye ekikulu takuwa weerekereza byonna ebyo ebikugambibwa nti si bituufu okukkiriza Katonda kati tubalina bangi basaala abamu tubamanyi balina ebyawongo mu mayumba tusaala nabo naye oyo ne bwatula itikaafu yo teteetagisa kutula itikaafu kubanga tannaba kuba musiraamu kungulu alowooza musiraamu n'abamu n'abalowooza musiraamu oyo baga tatatuula owa ala si musiraamu complete ate mubi nnyo olw'ensonga nti mudhabidhabina abuzaabuza so singa yasigala eri netumanya nti weeri musamize tumanya nti ono musiraamu wakiri kibeera kirungi ne bakutegeera nti gw'ogwira ddala eri Katonda anyigira nnyo omuntu abuzaabuza era kyova olaba bantu abagenda okusinga okwokyebwa omuliro abagenda okuba ku ntobo yaki yagamba abannanfuusi kati omuntu ali mu kikange ekyo ng'aganye okusuula okwerekereza okusuula ebyo ebyekisamize byasaba ebitali Katonda okiraba n'atulimba nti ate musiraamu oyo gwe bayita omunnanfuusi agenda kuba ku ntobo ya muki ya muliro tunulira ate bana abatali ate bo tebagenda kubeera ku ntobo y'omuliro kigambo kinene nnyo ebitiibwa kikange ekyo kati n'olwekyo nti alina okubeera nti atula itikaafu alina okubeera nga mukkiriza ayawulaani ku Allah subhanahu wa ta'ala ate nga muntu mukulu ng'ate ayawula ng'ategeera omulalu tatula itikaafu batategeera omwana omuto singa aba myaka egyawula atula itikaafu mumayizu ng'ayawula buki nga nasobola okugoberera obubonero obw'embeera ezifuga itikaafu ensonga ey'okubiri alina okumalirira tikati olunaku ekiro ekikeesa olunaku olwabiri mu olumu we tugendera mu itikaafu eswala ya fajiri lumala okugisaala kusigala mu muzikiti okwata ekifo kyotuule naye ng'ekikulutte mu muzikiti si kwebaka manyi twagala nnyo okwebaka bagamba ne baseeko mu sigiti era n'okyogeza abantu bakwewuunyisa ibaada bazikola nakwebaka nogati mu kwebaka mulimu ki ekkalaamu y'omuntu tewandiika ku muntu eyeebase eba yawumudde era kituufu kati ate kati ogenze kukola ibaada togenze kwebaka era abantu ramadhaani zaabwe ne zibasala bwezityo bagenda mizigo babeera mu kwebaka dhuhuri yeebaka asiri ne yeebaka azuuka kusala naddawo so ramadhaani si yatulo zensobi ezikolebwa abasibe mbadde ndowooza nti bw'ogenda mu musigiti ne weebaka eyo oba weewonyezza ogamba nti ate awo ndi mu maaso ga Allah kirungi nnyo okubeera mu muzikiti ng'oddusa olwali naye ng'ekikulutte mu muzikiti kugenda kukola ibaada kuba okwebaka si kusinza si kwebaka abantu kye baagula tomanyi kusoma Qur'ani nga gwe weeryaza amanya tomanyi subhanallah kinaakulema ekyo tesobola kulema alhamdulillah kinaakulema nedda ekyo tekirema n'okuwanika emikono osabe kinaakulema tekirema kati kirwaki weeryaza amanya abantu tulina okwenoonya twezuule tumanye ebigendererwa byaffe ki Allah kikyatwagalako bwe tuba tetwenoonyeza tugenda kusigala nga tuli bagayaavu ate ng'ewa Allah ejjana ye tegenda kuba ya mugayaavu kyolaba nti buli agenda okuyingira ejjana ya Katonda alina kubanga omugezi atunula wala alengerera wala kati atali mugezi yalaba byawano atunula wano naye omuntu yenna omugezi abuuka wano wali n'atunula maaso myaka nga 10 tatuukeyo n'alengerayo kati omugezi wano buli lunaku Allah lwakuwa n'akuwa chance ayagala gani otunule wala naye Katonda we musinkana wano minzaani yange zitowetya chance webeze ya Ramadhani kinetaagisa okwebaka nga n'emyezi 11 mbadde neebaka nokyebuuza ansa gwoba ogirina era abantu ansa zaabwe bazirina kuba Allah baliri insaanu ala nafsihi basira
abaana Adamu bonna emyoyo gye bamanyi kiki giti. Era ombuuza nti omanyi okusoma Al-Fatiha osaala ogimanyi era mu mutima gwakimanyi nga tagimanyi tamanyi. Kati n'olwekyo mu mbeera eyo nti twenoonye tumanye golo yaffe kufuna bulamu bulungi obw'enkomerero kubanga buno bwakiyita muki mu lujja Allah akiyita hin kaba kaseera katini nnyo tekategeerekeka. Buno bwe tulimu yabayita hin wa mata'un ila hin, mujja kweyagala mu kaseera katono kyola ekigambo mata'u kyagala ofaanagana mu n'embeera y'amata. Nenga amata abantu bagagala nnyo okujjako abatono ennyo n'enamba esinga bwanywa kututa awulira nga n'akatuyo kakoze ekyo omusawo agamba muweko okututa nekibeera nti mata nenga kitegeeza kweyagala ko omuntu wanywa amata awulira obulamu nga bweyagala. Kati tugamba nti amata bwogakama ku makya bugenda okuziba gaba gakyali malamu. Kati obulamu buno butono nnyo, leero oli mulamu olw'eggulu oli muki kyogamba obulamu bwaffe bulinga mata leero gakamye malamu ogeye okwera saawa 6 ngakoze eki gafudde. Kati kaseera katini nnyo, kati akali akanene omugezi atunulira kali akaki obala kali akanene ak'olubeerera emirembe n'emirembe. Era abantu bali babayingidde omuliro bagenda kwejjusa ekintu kimu magezi. Agati law kunna nasma'u au na'qil ma kunna fi ashabi sa'ir. Singa kale nali mpulira kale amazima gali nti bawulira oba nali ntegeera naye empulira ey'okufumiitiriza tebagirina naye ng'okuwulira bakola ki bawulira nati au na'qilu kale singa nali ntegeera kati sawa zina alinga tategeera kubanga bye tusomesa biri wala nnyo naye si byaliko naga tetwandibadde muliro guno guyitibwa sa'id. Kati bane itikaafu eno yakubeera nga tumanya kiki twagala eri Katonda waffe era golereeta kubanga ramambani wakutuka ku ddala lya takwa ate wakusonyiyibwa. Kati mu itikaafu muno mulimu okulajanira Allah nga tutudde wali kumpi naye awo mu muzikiti kubanga akalombolombo akokubiri akayitikaafu ayakuna al-i'tikafu fil masjid, omuntu atwala itikaafu agitulira mu muki mu muzikiti. Ate nkuwa amagezi gwanagituula bw'obona agituula va ku muzikiti we bakumanyi ogende batakumanyi osabe olukiiko lwawo njagala kutuula kwa nnaku zange 9 oba 10 otuulaawo kubanga buli anakutunula kajja kutunula nkoli musalamu alaykum nga gobira abatakumanyi naye otuulira bagikumanyi bagenda kuleeta emboozi munayi biki kati genda gye batakola ki gye batakumanyi ojja kukola omulimu gwo obulungi ogende mu lusirika lwo luba lusirika nga bw'okireese ng'oyogerezeganya na Allah omulezi Allah akutunuulire akulabe bwe weerekereza eduniya n'ogenda otuule naye oyogere naye okwogera ne Allah kigambo kya bbeeyi mu bulamu bwaffe. Singa tumanye ebbeeyi yakyo abantu bonna bandibadde ng'emizikiti gyejjudde. Ekyo kituufu. Naye obutamanya bbeeyi n'okulaba ebintu kungulu obutalengera wala kituleetera okuba nti tugayaala tusobola okubeera nga mwana wattu tetutuukiriza nsonga eyo. Akalombolombo akokusatu otuya itikaafu aga nti omuzikiti gw'otulamu itikaafu gulina okubeera nga gusaala esswala ya jama. Waliwo emizikiti egitasaala jama nga gwo gusaala jjuma oba kale nga abantu baawo batono nga buli omu ajja n'asaala omu n'atambula n'agenda nga tusaala ku juma kokka. Emizikiti gyegiri mingi bagisibawo ku juma ne bagiggula egyegiri. Kati kizibu okutulirawo itikaafu olw'ensonga itikaafu eno erimu okubeera nga ennaku 10 oba kukiwaddeero ti esswala zonna 5 ozisadde mu jama ng'osala takibira esooka. Esswala ezi5 zolaba ezo ye kapito w'omwana Adamu kapito w'oswala nga ezi5 ezo
era abantu okuzisuula capital waabwe naggwaawo netuddayo ku zero tusaala nswala za kinnanfuusi jama zimala kuggwa ne tugenda tukola ki otwasodde jama lwaki olukutumala mu nnyo ate bwe siikubaawo nga nkuba ggwe naakubaani kuba nyina okutegeeza nti capital wo swala 5 Allah gamba nti fawailu lilmusallina akabenje kali eri abakola ki abasaala nga tagamba mu abasa tubakubiriza genda kukola ki kusaala sibe naye muyina obuzibu mu abasaala butya alladhina hum an salatihim sahun mwabasaala salanga temufaayo jamazi bayitako oyagalira wogendera essala inna salata kanat ala almu'minina kitaba mawquta essala Allah jalla wa ala yaziralika kubakkiriza nga zine ebiseera byazo sajja Allahu akbar obadde olina kyokola kireke genda kubanga gibakuyise Allah is great Allah yasinga byonna kitegeeza nti bw'osigala wano kitegeeza nti eyakutonda tomutegedde kitegeeza kino kyoliko kino ekisinga ye bali boogedde bya swakaba bali ku byabwe oba balimba boogera byotamanyi balinga abalangamu obulanzi obulango kiraba kati n'olwekyo kitegeeza nti oyina okutuulira awali esswala bwe basaala esswala emmeka kubanga esswala 5 mu bulamu bw'omwana Adamu swala nzito omuntu asaala esswala 5 nga zajjama n'omala omuteekako ekifuba bano abawalana n'abalogalogo oyinza omukongokako ye muloga asinga bakuyita omulaga asinga mugende mubepankireko kubanga aba munene maaso ga Allah naye oba osaala bwogenda bw'osaala mu budde bwotyo Allah subhanahu wa ta'ala gaya kamu kusaala basaala bagayaavu bajja obudde buna swala zinaatera okuggwako ne bajjamu ne basaala era basaba tebalabangayo omuntu yenna ku mulembe gwabwe akeere yasala okujjako bamubalanga mu ekitendo ky'obunnanfuusi era bamu nga bajja nga ne jama ewedde baga nti inna lillahi wa inna ilaihi bamu ekikubagiza ekyokufiirwa naye nga bafiiriddwa swala kubayiranga esswala yakagwa n'olwekyo anaatula itikaafu olw'okuba nti esswala nkulu olina okutuula omuzikiti nga gusaala esswala zaki so si eyo emizikiti gye basiba ne bagigula olw'okumeka kuba ffe tutambulako mu byalo n'osanga omuzikiti nga mulungi naye nga temuli sswala ekyo kituufu yakati n'olwekyo akalombolombo ensonga endala alina okuba nga mutukuvu nga tali mujinibu yoyo aliwo ate mujinibu yoyo kiba kituyita janaba omuntu okubeera nga mufumbo nalanga alabaganako n'omuntu olina okugenda nga omaze okutukula okunaaba olwo okiraba olina okubeera nga onaaba olwo era embeera bwetyo bwetambula olw'obudakiika nti buba butono katulabeko wano aga alitikaafu kiyitibwa itikaafu ibadatu kuba kusinza Katonda yakhulu fiha al-abdu bi khaliqi omuddu okubeera nga yeeyawulidde Allah we niwe yawulira omutonzi wo Allah noga ndesse byonna nyenze kutuulira Katonda wange tekisambiresse byonna kulwa Allah wo kulwa Katonda wo business obo giresemu bakozi baba bakubbe obo gigaddewo nyenze kutuula ne Allah we wali business etali mulosi hali adullukum ala tijaratin kitegeere ekyo saba Allah ekitiibwa jjabbi tutegeeza amina kubanga buli mulembe kuba n'ensomesa yaagwo ate buli mulembe gukola eddiini yaagwo ekyo kituufu naye nga amateeka gasigala gegamu naye bano bakitegeera batya ne bali bakitegeera batya kati olwaleero okweyawulira Allah subhanahu wa ta'ala wa yaqta'u al-alaqa amma siwa n'okutulawo enkolagana zonna ez'ebintu ebirala byonna kyekiyita otula itikaafu kweyawulira mutonzi wo n'okutulawo enkolagana essimu eno bw'oba ogirina ogijjaku ne bakunoonya nga tebakola ki tebakulaba kuba we onaagirekako bajja kukubira otandike embeera okubeera nga ekyankalana oba bakubikira bagende baziike kuba okuziika kwa siku ekuzza omuntu bajja kubeera eyo bagaye nti omwana mulwadde nga itikaafu yebeere nga ate ngera sigwa agenda okukola ki okuwonya naye olw'okuba nti oli mukwano gwa Allah ajja kukubeererawo eyo gy'oli newaka eno embeera etambule nga nnungi
anatambulako n'omuvubuka omu sera nataba abasabirira abatambula mu kkubo lya Allah bamukubira essimu yamugamba omwana mulwadde ali bubi nnyo yanguwa n'agamba mukyala we nti nze okujja kwange tegenda kuyamba naye omwana abona agenda okukera ku makya nga alyoke n'agenda wali n'asaala era akabbiri n'awanika emikono okkuba essimu awaka ng'omwana yabadde afa n'okuzannya akola ki azannya ensonga ne tukyalina yakini ekigambo kukakasa ekigambo ekyo kyaganya okuyingira mu mitima gy'abaddu kituufu ennaku 10 zikakase nti ojja kuba tofiiriddwa wabula ojja kuba osoobudde olusoobula olw'amaanyi faistahabbu almu'taqiqu an yafraga lilibada ono agenza okweyawulira Allah tagenze kwebaka tagenze kuba lwali ayina kubeera ng'abeera bize mu kusinza Katonda we asome Qur'ani asituke asale sunna ayina oyinza okuba ayina mabanja ayinza okuba ebyonoono waliwo gyeta rakaatali tauba omuntu okusalira akabbiri nga zakwenenyezani zisaalo ziyitirize Allah akusonyiwe kuba Allah bwana akusonyiwa ate kiki ate yakusonyiwa eriyo omulala ejja Allah yimiridde ku kusonyiwa teri agenda kuyingira jjana lwa mirimu nti mirungi nnyo waliwo yimiridde kukola ki ensonga lwaki aleeta ebitusonyisa bingi ojja kwesonga nti obusiraamu buno buli kalimu konna kutusonyiwa kwe kufuna ejjana ng'okimanyi ng'okufuna wuzu Allah akusonyiwa okufuna wuzu seeka wuzu gyenfuna nomba ala abansonyiwa n'ofuna wuzu Allah akusonyiwa ebyonoono byo ebiyitira ng'omuntu okutambula ng'ogenda ku muzikiti Allah n'akusonyiwa ojja buli kalimu konna kalimu kusonyiwa tutambulira mu kusonyiyibwa omuntu n'asaala ejjumeeri paka kweno ngeri yagisaala eyo nayisa Allah n'amusonyiwa omuntu yasiba Ramadhan eri n'asiba neno Allah n'amusonyiwa banne okusonyiwa ejjene Allah eri kukusonyiwa kati wabalese chance ngero ogamba obusiraamu kusonyiwa buli lwokola akalimu konna akayibale Allah kusonyiwa bata hadisi egamba nti itaqillahi thumma kunti watibi'i sayyi'atul hasana lwokola ekibi gobereza akekiki ekirungi ng'ekirungi ng'ekirungi kyekiriwa Allah wange nsonyiwa naseeredde kyekirungi kyekiyitibwa tauba kati oluvannyuma lw'okukeneza ekirungi ekirala kuva ku ekyo okole ebirungi naye nga wasoose kukola ki kwenenya kati Allah subhanahu wa ta'ala itikaafu eno mwana wattu kyetuba tulina okukola kuyitiriza kubeera mu ibada fayukuthiru minasala yitiriza nnyo okusaala yitiriza nnyo okusaala bwe wawulira ng'osumagiramuko saala genda ofune wuzu kuba okuva mu muzikiti omwo ekikujjamu kugenda kufuna wuzu oba kale ebyokulya tewazze nayo bimala oba n'ogenda kwali ku dduuka n'ogula akokola ki ak'okulya naye tovaamu lwa nsonga ndala etegeeza nti oba weewaddeyo okusibira omwoyo gwo munda mu muzikiti naye omuzikiti ogwo kyekifo Allah kyasinga okukola ki okwagala kati n'agamba nti ensonga endala wa dhikiri yitiriza nnyo okwogera ku Allah ebigambo bino biri bina subhanallah tukozese mu dakiika buno obusemba tusigaze eddakiika nga 3 inshallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah wa la hawla la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir ebigambo byogere buli lwobyogera bwoti Allah nga omutima gwo ayongera okusembera gy'oli agambo gamba ki era omuntu atendereze nnyo Allah otuuka ekiseera naawe n'osaba n'olabira ddala nga Allah ali awo omulaba n'otebenkera mu ssaala zo naye omuntu asabye nga tayogedde ku bigambo ebyo mu bungi bwabyo asaba mugayaavu oluusi naga oba mbadde nsaba ki nga ate abadde oluusi neweerabira kati n'olwekyo twale yeera Kenya n'ogira 3 naha وقراءة القرآن وكسمة القرآن والتوبة والاستغفار ونحو ذلك من الطاعات نفناكو بيبتو كرا بيبتيوا ekiseera kino kyetaagisa itikaafu nga tugyetegekera okuba nga tugikola ki Allah gwaba asobozesezza kati Allah bwe yawa ku bulamu obulungi sente oba okyanoonya 10 nga bakuwa 15,000 nga zolisa abantu kiba kizibu ogenda otuula ki itikaafu
tegerekeka kuba abo mwebali ez'olunaku zakola ki nibyo Allah gwe yaterereza ku mbeera nga ne woba omaze mwezi nga tokola ekyokulya kikola ki genda otula itikaafu oba kale funayo golaba omusajja nga munyikivu mu ddiini okiraba muge twandyagadde okutula itikaafu omulabirira abantu be yagenda atuuli ninga batatuulidde ggwe naye ate ofunamu empeera kubanga omusisa omukono wangi ako kaddemu kaddemu kali katya ngende gwe kakati gwalina ssente nga tolina budde butula itikaafu baako gwodduukirira yagenda atuule naye nga olabirira family ye omuwa abiri abantu be balye yagenda akola ibaada naye ofunamu empeera y'okuyamba naye itikaafu teba yiyo esigala yono dala ala khayri fakafaili omuntu alagidde omuntu okola ekirungi abanga akikoze akikoze era okuba ina wali abakwetoolodde awo wala abanyikivu mu ddiini nga bandyagadde okola itikaafu naye mwana wate embeera balemesa basindika omukono bagende bakole ewa Allah gw'olimanya bwali kusasula nekisoboka kati seeka kambuzeeyo ekibuuzo kino nkozesebwa bwe mba nkozesebwa nga sirina budde obwakugamba nti kangende nfuna olusirika eyo musigiti oba ngenze buwenge eyo oba ngenze mayuga eyo ngamba kankole wano itikaafu yange wano wakiri nve mu mbeera awo mu nyumba yange oba gezeeko kali katugeze ala yampe enyumba nve mu kisenge kino ngendeko mu ddiiro watali buzibu bwonna bwonna ekiro ekyo nkimalira awo nga ndikusa eyo teba itikaafu tugambe erina kutuulibwa mu muzikiti era mulimu abantu abamu abaagala okwefaananyiza abakola itikaafu emisana bajja mu butale ekiro ne baddayo ne basula mu mizikiti ne basuluka ekiro ne basaala layiri eyo yefaananyiza itikaafu n'esi ekyali kigambibwa itikaafu misana kiki kiro nnaku 10 kati mwe kyemukola muli kuzuula mu ddiini la yukallifu llahu nafsa Allah takola ki tavunana muweyo kye gutasobola okisobola niyo oleeta muzannyo emisana nojja mu katale ekiro noddayo era amateeka gafuka itikaafu batugana okubeera nti oba tudde itikaafu tolabagana na mukyalawo mu mbeera ez'ekikulu okumala ennaku 10 ajja ayinza okujja n'akubuuzaako ne mu mbeera ezaki ez'ekifumbo tolina kubeera nti mulabagana naye ng'otudde itikaafu ntegeerekeka naye ate awaddemba okujja n'akubuuzaako ne munyumya n'omubuuzaako naye era ekyo kiri mu girasi kati obufumbo munanyumya nga muli awo oli ayinza ogamba nti nga buli bwa misana kangendeko ewaka ate aba asiibye kale oba obwekiro neyebbirira agendeyo lumu tulina pulogulamu gye tukola wano lwa mukaaga bagiyita omukolo gw'ebyafaayo